Yes, mukasha kano nga bagamba Prince Bros Pictures nga begasha mu Netamuzi Media Uganda mu kutuusako sinema era nga yene empya gye bakuleetedde nga omanye essanyu ly'omuzadde kwe kulawo omwana gwazaala nga musanyufu yamusaamu naye werabire muwala wange nga bagamba omuwala omuto mbalagavu Kamala yasalawo n'ava owa nnyina era bwatyo n'ayolekera ekibuga atandika obulamu. Wabula nga w'obimanyi eby'ekibuga waliwo yali ayiribye ennyanja nakyalagenda osikebera nga nvundu kwegamba ebintu tebyali byangu. Mukazi wattu yatuuka mu kibuga era yatandikira ku nnyanja ezaali zisiriddwa n'ajja atandika okulenga. Obudde bwamusibako n'anoonya waasula we yafuna ate waaliwo nnyiniwo yamutunira n'amulaba nga atidde wabula Lodi yamusaba akwateko bagende bonna. Waliwo abamusiŋŋaana mukazi wattu ne basooka bamugabana ng'ekkumi we litakyawo omu. Lodi yamutaasa era baafuuka ba mukwano. Nga omanyi nti ebisya byetoloola embeera yakyuka nga bagamba Lags to Riches era nga Prince Nahani Wumalu ye director ekyaddirira olw'obusungu obungi yasalawo n'amutuga. Bino byonna tugenda kubiraba. Which photo? That one you're holding. Nakyala yamugamba manyi ku kifaananyi ky'okutte. This is my internal photo. Kono kifaananyi ki? Yamugamba zino munaye ensonga zange za munda. Lags to Riches lindirira.